Ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga eri mu kaweefube w'okuddaabiriza n'okuzimbira RDC ofiisi ezituukana n'ekitiibwa ky'emirimu gyabwe. Emu ku ofiisi eziri mu kuddaabirizibwa mu kiseera kino ya RDC w'e Mukono, ng'eno mu kiseera kino eri mu kuddaabirizibwa okulaba ng'etuukana n'omutindo. Frederick Mugisha amyuka omuwandiisi w'enkalakkalira mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga muyite Principal Assistant Secretary ng'ali ne bakontrakita Saka RDC w'e Mukono Ajat Fatuma Ndisaba n'abamyuka b'okuli Mike Segawa ne Londa Titwe Kagaaga ssaako Diso nga bano bonna balina ofiisi ku kizimbe kino balambudde omulimu we gutuuse. Mugisha agambye nti wadde ekigendererwa kyali kya kuzimba ofiisi mpya ku bunene bwa ttaka lya kitundu kya Eka District lyekyalemeddwa okubawa, basalawo okuddaabiriza ekizimbe kino olw'embeera embi gye kyalimu. President has a plan to build houses or offices, infrastructure for the RDCs across the country. However, this has been done in a phased manner, where we get land titles, we plan and put up the offices for the RDC, the DISO, and their staff. In certain cases, we have been engaged in renovations, rehabilitations, where we find offices are in a bad shape. Like for the case of Mukono here, this office was old and had those old asbestos iron sheets, which were actually dangerous for our health. So it was a proposal that we take it up and we rehabilitate it for our officers. Unategeezezza nti disitulikiti okuli Nebbi, Luka zo zaawaayo ettaka era baamala dda okuzizimbira, so nga disitulikiti okuli Butalejja ne Buyende bateekateeka ng'ate y'Emitiiyana baatandika dda. We are doing the same in other districts. We are going to do it in Butalejja and others. Next year we are going to build in Buyende. We have started building in Mitiana. So it is a phased approach to address the challenge of accommodation for our field officers, and we hope we shall achieve this. No, whatever we do with it, we engage the district leadership through our RDC. If a district provides us enough land for planning purposes, I told you we phase these constructions. So we do put aside money, and whenever the money is available and we have the title, we engage our contractors and allocate funds for these specific constructions. For the purpose of Mukono, it was a proposal from our RDC that it was in a bad condition, and I think some of you who saw this office, it was really not looking habitable for a person who represents the president in a district. So we took it up very fast to do this rehabilitation so that we have a habitable office where at least the officers can be able to do their work conducively. Akwataganya omulimu guno Engineer Duncan Tayebo okuva mu Ministry ya Works ategeezezza nti wadde baali babaza obukadde 430, omulimu gweyongedde nnyo era nga basuubira okwongeramu obukadde obulala obusoba mu 30. Twajja wano in 2021 bwe twakola initial documentation y'okurenovating ekizimbe kino, naye omanyi nti bw'omala kukola planning ate bw'ogenda mu process y'okufuna ssente. Kati awo nga era tuvudde mu COVID nga Office of the President teyafuna ssente zali zeetaagizibwa. Kati mu 2023 ng'eggwaako ne bagamba kati ssente weeziri, kati procuringe contractor aje akole guno omulimu. Kati omulimu gwoba wakola documentation in 2021 ate n'ojja gukola mu 2024, kiba kitegeeza nti n'obuvune buba bweyongeddeko ku kizimbe. Enkozesa kigambo ekyo simanyi eky'Oluganda kiri kiti. So wabaddewo changes ezazze nga zeetaagibwa okukolebwa. Waliwo ka extension ak'emabega baasanga nti kali week nyo ne tugamba contractor akakole kubanga he was already on the ground. Twali tuyinamu element ya external works, naye sente ze balina tezaali enough. Ate element yali mu septic tank, kati ne bagijjamu. Ate bwe twajja wano ne tusanga septic tank yeetaagibwa,
ate ne tugizaamu ate nga twamaze okukola signing contract. So walimu ebintu ebize ne byeyongeramuko ku ssente. Tayeebwa agambye nti basuubira okutwala emyezi 8 wabula nga n'obutayagala ssente zino okugalirwayo ku nkomerero y'omwaka gw'ebyensimbi balagidde kontrakiti okufuba okulaba nga mu myezi 3 waakiri abaamaliriza omulimu guno. RDC Ndisaba mu kwogerako naye asiimye enteekateeka eno n'agamba nti babadde bakolera mu mbeera mbi nnyo. Tuli wano nga twebaza Katonda olwa district yaffe ya Mukono ne gavumenti ya wakati naddala ministry ya presidency bwe bavuddeyo oba bwe bavaayo ne balaba nga ofisi ya Mukono teri mu kifaananyi ekituufu ekya ministry ya presidency n'ekifaananyi kya president ate nga kye kyandibadde kisinga okulabika obulungi mu district yonna ey'e Mukono. Naye olw'okuba tetulina ttaka nga district ya Mukono embeera yonna abasula mu Mukono n'abawangalira mu Mukono mugimanyiiko ne tuba nga tetwasobola kufuna half acre gye twali twetaaga oconstructinga structure office ya presidency nga bwe beefaanana nga bwe muziraba Eruuka nga bwe muziraba e Butaleja Otuke ne districts endala Mityana bagenda gizimbira kubanga bo bawaayo ebyapa ne bakkiriza ministry okubazimbira. Kati Mukono olw'okuba ekizimbe ekibadde okyali condemned okumala emyaka mingi emabega nze nagenda okujja Mukono ng'ekizimbe bakikondominga dda ne ngezaako okukola facelift naye nga tebijja. Nebaza Katonda nti bwe natuukira minisita wa presidency ne secretary office of the president Haji Yunus Kakande ne bakkiriza ne bagamba butuufu embeera mbi ne bakkiriza ne bajja ne batuwa ssente ez'okukola renovations. Plan eno yalina kukolebwa mu 2021 naye olw'embeera ya covid ne interests conflicting ennyingi demands nnyingi buli wamu ate nga twali tuloza nti obulyawo district ya Mukono eneetuwa ettaka naye bwe tulabye nga wakyaliwo ebintu bingi ebyetaaga okubeera nga bitunulwamu ne tugamba no leka bakole facelift era ne bajja ne bakola facelift. Wadde ofiisi enkadde tebaddeeko kaabuyonjo okuli ey'abaladisi n'ey'abantu abagendawo okufuna obuweereza. Ku ofiisi eno empya enteekateeka zonna ziteekeddwako. Kigenda tuyamba nga bakolerawo oba baladisi bonna abanaabanga bakolera Mukono okubanga bakolera mu mbeera ennungi balina ebifo eby'okwetawulurizaamu abagenyi baffe balina we basobola okugenda wayonjo unlike ekibadde luli nga tulina amazzi omuntu asobola okweyonjako abagenyi balina we basobola okutuula space nga zeegaziye okuva mu pulaani ziri eza 1937 ekizimbe kye tubadde tutuulamu ekyakolebwa kati tufunye pulaani empya structure erabika obulungi mwena kati abayitawo wadde office tetunaba kugyegulawo naye mulaba nga list amaaso go bwe gatunulawo kati galaba ekintu ekirungi. N'olwekyo nebaza minisita wa presidency Honorable Mire Babalanda nebaza Haji Yunus Kakande secretary office of the president nebaza n'ababaka aba committee eya works abasobodde okutuula mu committee zaabwe ne balabanga bateekawo pressure okulabanga office eno ebeera facelifted. Bannamukono mwenna mbaagaliza office ennungi obuweereza tugenda bubawa kubanga kati tuli mu mbeera egenda okuba ennungi ekolebwamu emirimu ng'omuntu kwegamba yeetaaya nga tewatambulira wagazi nga n'ebiwandiiko byemmwe tulina walungi we tubikumbira nammwe ng'essanyu amaaso g'okulaba ekirungi tusubire empeereza ennungi twebaza buli muntu asobodde okuteeka eddoboozi okuyamba Mukono okufuna just facelift eyo inshallah tulinda okufuna ettaka ministry ezimbire Mukono ofiisi ennungi ejja mu kitiibwa ekisingako kwekyo kye tulina. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero kimu oyinza otwala omwana wo omwaka guno nsonga ki ekyakulemesezza school fees bakusabye nnyingi olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye nandi kyonoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina okuzannya n'okutumbula ebitone ekyokuddamu si kirala ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero liwandiisa abayizi okuva ku daycare nursery paka ku P7 ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Gwayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa.
Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless